Yes, natera tuba tulese kitundu kya kubiri. Vabanafa aba Jaguar Film Production. Jaguar Film Production team no surrender. Studio 22 Audio Visual East Africa. Beba tusaka eno film etandika obutandisi wamu ne banafa aba MK Video Center awaswa Abdallah Film. Ettemu Lyo'Mukamwaana kitundu kya kubiri kyetandise nate MK Video Center. Ensibu kwa bina Uganda nate Majestic Plaza level 5 room number 80. Gwe musubuzi wa filimu wena nawe yetaaga akamu osobola tukubira ngo oyita ku namba 0701101055. Tosubwa bya Lugaba Paulo tukyatandika butandisi tugenda maaso. Ettemu Lyo'Mukamwaana Namaganda Winsleti mwana muwala oligino ne muzinate tolekedde kitundu kya kubiri twagala tulabe gye biggwera ensi abantu tulaba balabe biseera bisinga firimu twagala tulabe ng'ate bwe tuyiga bingi bye tulina okumanya obeereyo ng'olina ensuusuuti olowooza amasiro googwokya wekka kumba ate enfanfeewo ttaanowo akugala ekido yagenda naggala wali Matovu Ashirafu location Lubega Matini Nyombi Franka yakoze ku kyamataala kidde Estilewo ne Luni Paulo kamera nga bulijjo atenga waswa Abdallah yakoze ku kyemboozi eno Namaganda Winsleti Stoko John K assistant director Lukabwe Frederick yakoze ku kyamaloboozi atenga ye editor oyaba OB Jaguar Film Production bebawero fair atenga waswa Abdallah ye director. Kakati wano wetwakomye mu bufunze omusegunya guze gwekabya olubuto banenyazaala mama oluwa mama avaayo Mukamwaana atagenda okuzaala lubuto lulaka lulina myezi nga 8 wakwe kudduka ku ttale agenda ataano gekonzironziro kumbe ogenze kunoga kanzironziro kanzije tulabe wetegereze abaali wano mukazi wattu ng'omwana taze n'enduulimbo mbadde maliza okunoga naye bane mbadde maliza okunoga naye osanze maze maama ddagala siri eryandeese eki nakimye bulamu bwo wange bulamu bwange tunuulira firimu omuwala tabeerangako ttumbo muzzukulu owuuyo eki muwala wazadde sweta si mwana ani maama olowooza najja kuzaala sajja kuzaala yakima bya bugagga mu ddya onemeseza enteekateeka zange nnyingi nze kennyini kati olwaleero nze kennyini mwenyewe nze nkumaliriza aleese enduulimbo muwala bannange sonyiwa tunuulira waawe nnyabo yamukumpola laba ensi mulaba bantu bajja beegonza nga kapa kakano tudda ku ono kirooto kye kyali kyakusoma bupoliisi mission eriwo tulina investigation ze tugendako ate zino investigation za njawulo si za muzannyo emisango gy'amaanyi nnyo gw'olina okwebereramu muntu akulaba nga fala naye olina okukakasa emirimu gyo gikola bulungi koni yes boss kali omukyalo ono ayina gundi ke yataali kukolera mwana muwala lwadde wajjajja musajja ono mutabani we Peter jajja ndi eyo munene nkwasaganye eno gye twagende wa mulamu wange mukadde kati abadde alowooza ku nsonga gye bagende wa mulamu we nga ngenza okubibalabalamu ng'agamba nti baba bamusindiikiriza abibazeebaze mukanyazaalo oyo waaba agamba nti bamusindiikiriza eri muwala wooli akaana kali kaka kamusindiikiriza okudda mu kyalo
Kalika amalaya. Kudika nawe kalika segunya kakali bana bali mukwelyamu bweli oyo naye agwana kwogerwako oyo alina musajja mulala mu maka g'omuzzukulu. Nzijukiza nakunzijukiza. Taata tunzijukiza ekyate kuba mpulira nyiiga. Gwe wali obuzibu kuba nalabyawo ddiiru ate baŋŋamba omwana ono Kenneth mutabani wange nti simanyambu simanyi yalaga wa babaawe South Africa. Kati ewali obuzibu nti ate mutabani we taliwo yagenda South Africa. Tugende mu kyale. Kuba ensonga zino baali zikwasaganyizza nga bukyali. Mulamu wange tumuze maka ga mutabani. Nago manyi tugende na Kibuli mu kyalo tujjeyo mutabani wange oyo munne wa mulamu wange tumuze makage kali akawala tukagobe maka g'omwana waffe. Ensonga nkulu. Yetuufa ensonga eyo nkulu tulina kugikwata mpola kuba naye nagyogeddeko ne mulamu wo. Era kibuga twajja tuwulira ekyo kituufu sijja kola kirala tukole ekyo. Moroka nga bagifuna wano moroka weeri amafuta gabaamu. Tulina okulaba nti akaana akatiisi kagobwa mu maka. Ono nyazaala we naye adde mu nnyumba omwana yawamba ennyumba n'agobaganya nyazaala we maka n'ageesigaliza kw'otadde amaka ga baawe. Nyumba ya nyazaala we yagiteeka mu bapangisa mukazi wattu n'atuuka okusindiikirizibwa. Kati nga ye jjajja kw'otadde taata omuto kino tajja kukikkiriza era agamba omuzzukulu ng'akoze obusente bwe bw'alina n'azimba amaka ge kuza amataka ge ate akaana bwe kati okujja okuzanyira mu mataka g'omuzzukulu ati kijja kusoboka ekyo. Twolekere tulabe tuli ku kyakubiri nate tulabe ettemu Lyo'Mukamwaana tugende twereege nako olwaleero. Ajja kutubuulira tujja kugumiikiriza kamanyiiro bwe katyo ka kika kya waggulu. Kaakali nga wayise ennaku 3 beeweze okuddira Nyazaala oli okumugjayo. Ennaku 3 nga ziyise ate Peetero tebakwata mukwate. We toka kuja mtu anataka kuona wewe hapa. Hakisha wewe ali mu nkomyo. Kiki mwana wange muzeeyi byagwa muzeeyi tubyatabuka ngiro okulaba nga bakusazeeko ba ate ngeno gira nti nga bakusazeeko oli mu nkomera era kizibu ali ebweru anoonya naaga munnange ng'ekyo kiri nti ate ffenna bwe tunaabeera mu kkomera kyalibadde kizibu ali ebweru kaanoonye olamuwanga wamuttirawa. Kaakati n'ensonga eyasibya Peetero mutabani wa muzeeyi ono bwe baali bakuba empawa bagamba ni yeyatta mulamu we olw'ebyobugagga wamutta waabo bennyini abaamutta kati be babipanga bakusibe bujulizi munnange bwe banoonya mbu tusooke tukole kyonna ekisoboka basooke bakugjewa era munnange kubanga essaawa ziba 24 saawa ziba 24 omusibe singa aba atwalibbwa mu kkomera. Kituufu tugenda kakati lwaki tebakutwala mu kooti bakutwala fazaali mu kooti saawa 24 omusibe ng'atwalibwa mu kkomera balina otwalibwa mu kooti okulamula ki ekimusibya. muganange tugende mu kooti oba kituufu kubanga nange yadde bantadde eno naye tebantwala mu kooti waninda lwe bantwala mu kooti bakyansibye wano. ngenda kumulaba omusango baguyite bakutwala. Sezaala mutabani we taata agamba alina CID gwakwatagana naye agenda kumulaba muzeeyi lindako essaawa ziweddeko. Kengende mwana wange wamma tulabe kali nokwatira awo bisigadde tujja kulaba. Twadda ku Nakyala mwana gwe oli wakabi bane nanyumidde olunaku lwajjo ndio lwabadde lusufu nnyo kamaze okutta Nyazaala kampuze n'okuwunga ate oba nanyumiddwa ennyo. Laba ali ne mukwano gw'enfanfe baali awo n'akasimu ani oyo Keni yakubye wangi bebi omukazi asobola okubeerawo no n'akola by'otamusuubiriza. Mwezi ogujja kati omwezi ogujja omwami yalikomawo kyamukangamu kale mukwano tunaalaba lwawulira nga lumenyese kiki ate waliwo tabu magi muzibu buze Keni akomawo omwezi ogujja bwana mbadde manyi oba agudde nakabenje mbadde manyi oba afudde bawakoma olina kusanyuka tumumisinga kono olina kyotamanyi omusajja alina okunsanga nga eza ndi lubuto oba nga nina omwana indako bulijjo nkulaba n'olubuto wamma nendaba akabuto kali fulaati
olaba gwe nafera n'okkiriza olwo nze sizanyirwako agamba mama Grace Love agijewe eyo wamma mbadde neewuunya nga ngamba Grace wajja walaavu gwe n'abaana wo yajja walaavu efuna olubuto okuddanga ku bibiri ninako kimu kati ekiriwo kiri nti omusajja agenda amulimbye nti ali lubuto ayina okudda ng'ali lubuto ku bibiri ng'ali lubuto oba omwana tukoze tya Grace olina okubba omwana kati laba ensi oye mwana ebiseera bisinga abantu babba abaana b'abannaabwe olw'okuba ne baba balina bye baasuubiza ekyokubba omwana naawe ekyo si kizibu kiyiiye nno olina okubba omwana kati bajja eri morani mwana bwe tufuna ddi lwativa mu byokufata nawe olina okakasa ntitugabana kikisende we ziri bwe konaano sayini nga tugenda kukola morani gwe bawanga emirimu gino akathimu alo mwana nze Grace kiki twanyigira akafamire ono gwe twanyigira akafamire ery'emmanga yenze bwakuba oli mwana mwasigala mu mmanja naye kya sente sooka okireke kati ate nina ddiiru njagala omanye ekintu kimu manya kimu ebyamajja lekera obyemamalizamu nze morani mwana lekera okwemamaliza amajja ate morani bwe bankoze eddiiru mwana amajja tuba tubagalirawo bagalirawo sente kaakati nga bwegamuve mu sakala mujje nansana abagezi bangi okitegeera bagezi bangi nansana mwana ki kye tugenda okukola nanga kimanye neera nange ndi buwongo morani bagenda kukola mwana tugende tukole guno twadde eri dokita kiki ani dokita banaye ndudde okulaba nange era nsanyusa okulaba kati dokita ani okimanyi nti Ken agenda kudda ate okimanyi Ken agenda amanyi nti ndi lubuto kati asuubira okudda nga nina omwana kyokka siina mwana kati kyogamba nze mba nkuzaalamu ajenga olina mwana wange naga Ken sinfanfe wange awulira ati anina kuzaddemu omwana nedda si kyekyo dokita ani kakati kyeŋŋamba dokita kati nga bw'obirengera ne katandika okubooseera kakati kyeŋŋamba olina okunzibirayo omwana eki nze dokita a professional dokita nziba omwana leka naawe mu ddwaliro eryange leka naye dokita toyogera nnyo kikulu naye dokita oyogera nnyo ate ebyokwogera si bye bisinga ebigambo tebirya bikolwa dokita sisobola siyinza kubba mwana ino ddwaliro lyange yakuneetera buzibu mind you don't disturb with me dokita naawe tunulira feremo dokita ne bamwanika eriyo oh my god bamuswampatako lumu nawulira ng'aweddemu annange omanyi akaleka tugenda kufuna omwana oyo dokita bane tunamufuna ddi tofaidiro ngenda gikola kabooseera egenda maaso firimu olunaku olwaddako omwami yagenda kimanyi nti omukyala ali lubuto automatically omwana alina okudda jjukira ziri ez'obuyambi zabadde ng'aweereza lubuto lw'ensimbi simanyi tugenze kunkebera simanyi bikiddagala kaakati kyovola ebiseera ebisinga abasajja batabuka kali dokita ng'akuba akasimu waliwo omulwadde waliwo omuzadde aleese omwana we naye mulina okwanguwa bwangu ddala gwe mukisa gwe tulina omwana oyo sindika abasajja bo bajje bamubbe ekyo mukyanguwe ddiiru weeri kati mwanguwe kati kale kakano olaba dokita kyakoze dokita yayimuse dda eriyo ng'akasegunya tekamuteeka mu ddiiru nga kajja dokita ki omanyi gira kimaze okukolebwa ekiriwo nga bwe nagambye oze n'abantu bo konunzize nabo kakati nyamba kimu nze tobinteekamu okay njagala muyufule nti mumpambye munsibe n'emiguwa
waliwo omukazi azze wano aleese omwana we kakati omukazi oyo njagala mukinkolera ekintu kimu omukazi oyo omwana mumubbeko nze mwenfula okuba ndi mumpambe tukuwambe kyennyini ekyo mumpambe kadi mukumpamba mwe mukozesa olukujjekujjo omwana okumubbawo kanjire nga nfuluma dokita bisigaye tugenda bikwasa kati dokita naye ayinayo essuubi saidi zeeno okuba ni ayinza okwokya kuki ku bintu biri kakati waliwo omukyala aleese omwana we ku musujja gumulumaaluma muka omwana akaaba nyabo kibebi nga kikaaba leka kwatireko leka leeta kwatireko tofaayo kumba banyambere bano banyambe omwana akaaba leeta omwana tukugamba mwana ate weema maaza omwana tebamubba babbi ba mwana babbi eno embeera etuukawo muve ku bya firimu abantu babba abaana b'abannaabwe leka nammwe lwaki temutegeera sikaali kwa nini wala bantu ne batuuka okujja mu ddwaliro asikaali wabaddewa omwana nabbibwa alina kumbe omwana ng'amaze okubbibwa abatemu tebagenda wala bamubbi mona ni sereketa asereketinga oluyi naawe nokkiriza gwe kati nga bamaze okubba omwana pulaani zino dokita yazibaddemu balina okumuwamba bamusibe emiguwa okulaba gembe bamabbulo wali gwe mona ni sereketa mukambwe eka tugende wamma bamaze okukola kimaze okukolebwa tulaba ettemu Lyo'Mukamwaana tuli ku kitundu ekyokubiri MK Video Center nate ensibuko ekina Uganda mubanga bulijjo nga nze nkutuusaako nate okuva mu Hollywood videos aba musawo eriyo abantu abakubya bannaabwe empya ez'obwereere kaakati mama w'omwana eri gye babadde omwana yabadde amulekedde Nansi omwana wange aluwa mukazi wa Julius Mafaya omwana bamututte naawe naffe bamutubbyeko obubbi mwana wange mwagala laba musawo gwe nyabo abatemu bali eyo omwana wo be bamututte nze ndekasibiri namu dokita n'alyoka akunya embaliga dokita yakunya embaliga zimulinga eza nassa katonda watu omwana bamubbye katuddewo Mafaya gwesebo obunyeta bubunyesi tomanyi nti omwana affe bamututte kwekyo okunoonya omwana wange nnuma ni mukazi gwe obaga enkeera bukezi kubunyeta ebyo omwana sibiriiko oluza nze sirumwa omwana wange nanga nnuma kati mbeere bubezi mu nnyumba nga nkungubagala okuba omwana yabuze omwana tumunoonye effembi tutambule naawe ekyalo kyonna olwokuba tunoonya omwana omwana yabula wekimanya titugenda kubeera ku lwa mwana olwokubanga nedda bwofiira omwana osobola kumalaalo omwana bwaba yabula tuzaale omulala eki olowooza bwofiira omwana osobola kumalaalo tetusobola kuzaala mulala tomala ku mirembe Mafaya naye Mafaya olayika n'omwana affe takuluma gwe omwana gwe babba yali woono egenda maaso firimu kakali nga wayise ennaku 2 omwami akomawo Kenneth akomawo kuva e South Africa mirimu gye yali amaze ogikola nagambye tulaba ettemu Lyo'Mukamwaana MK Video Center ensibuko bina Uganda Majestic Plaza omwami ng'amaze okudda yali mu nnaku ey'ekitalo yazaala maama we yafa onekakkana ababbi n'okaaba amaziga yenna gamuyise namu era mune baafiirwa nnyo yalumwa nyazaala yamubeererawo namunali bubiimu naye gwe tomanyi kinawulira maama oyo ng'afudde ggwe era mubutuufu omutemu taata we oyo omuto kinnewunyisa lwaki yakola ekintu ng'ekyo kati taata we n'omuto ali mukomera agamu kuba ni ye yatta mulamu we
agabosa nga saagenda kyali nnyambye okuba nimbeerawo nenkuuma mama wange n'atafa mpulira kinnumira ddala omuntu okuvaayo okukola ekintu bwe kityo okutta maama mukwano guma nze wendi munnange omanyi teri kikkakkanya nga kubanga bw'okaaba ennaku waliwo akuli ku lusegere simbalina kumanya kale singa waŋŋambirawo kono muno budde bwonna lisobola kugamba wali bize ku mirimu ate nkubikire nkutaataaganye kasana kimanya nti obuzaayo naku ntono komewo ankulinda munayo ojja ebitalo bisanga eno nange ennaku gye mpulira teekeddwa okumanya lwaki maama yafa ekiki ye ina okumanya mukwano bireke ebyo naawe maama yafe yamutta bamusiba babi laba mafaaya omukulu waatabadde adde basinda mukwano aze n'akamuli ani akamuli ka mwana bebi kamuli mafaaya alesa akamuli ka bebi kuba asubirani olujjano lulimu omuto kiri kitya kenesi naye oli kenesi bw'obeera ggwe tulirako awo kituufu nnyo ekyo ntulireko waneera kiki abaayi kenesi munnange ali munnaku ajjukira nnyina kituufu embeera naffe embeera yaffe kendi gyatusanzeemu era yeeyo kenesi gyotusanzeemu yeeyo naye mazima ddala kenesi kinnuma ekintu kyatuukawo neguma ekintu kyatuukawo ku maama naga naye guma konugumire kuki maama waatali tofaayo kasanze wendi guma munnange kituufu kyagamba kenesi guma amateeka gamulamula ng'omusajja omutuufu eyamutta maama mateeka weegali gamulamula ali mu kkomera yagumirawo era olina okugumira kituufu eyo omusajja oyo nze asobola okutuusa ku maama ekintu tekikkirizibwa okuba ni muzeeyi ayinza okutuusa ku maama ekintu bwe kityo laba nno mukyala wangi bebi Julius siraba nguma gye nguma mwe mumanyi gye nvudde ne maama yakakuza kamulekwa bambi basekera mu kikonde essanyu ly'amalembo gaba maziga ganti ensonga eyo yemu gye nkugamba ensonga eyo yemu gye gamba nti guma kenesi kakatudda mukulu akomyewo kulikayo sebo mbuddeyo kale yakomye bulaaya kenesi yakomyewo kati teyetegeera abadde yeyagalira mu maka ndowooza anyirira leka na bulesi katonda wattu gwe ssebo ensonga z'omwana otuuseewa tontawanya tonzijako wayagambye kenesi yakomyewo kenesi yakomyewo bikwataganira wano omwana babuliddwako omwana yebugendi bw'ofiirwa omwana tosula ku malaalo tulizaala omulala obadde ki laba ekkwano laba kanyankole bagamba kyokola munno omuyaayi agenda okujja maama abayi mukolaki gwe ssebo yajja kubanja abanja bwati owaayi owoganamuki gwosasula byolya emmere gyoli omanyi gyeva nnyo osiriwala eki kotumanya natumanyiira laba ensi gwe ssebo okimanyi nti nkubanja lwaki onesimbamu bwotyo nga nkubanja omuyaya ayinza okwekalizaamu tonulira olowooza nze gwe ndi mukola wanewo gwe olowooza byokola ewa muno kenesi mbadde sibimanyi bwe mikolo ewuwo onyigamuki onyiga bamugirayo nejjambiya mafaya bamutwala misinde mu makage tugenda maaso bamutwala emisinde kakyabadde akola eno ate wetagala kimukola era twegendereze nnyo
bw'obanga gweyokya baka banno bw'obasanga kuwoguma wenjagala nkulage kaakati omuwala alina mukwano gwe gwayagala okulaga omwami ono era bwe babadde nga abadde amubeererawo omwami ng'akyali South Africa ng'ajjayo akasimu olukyala lunyirira Magi oli otya kojja eni mune oli otya oli bize nnyo oli bize ndi wano neebuzaabuzamu mpola tolina nnyo kyokola nti ye kati njagala ojjeko ewaka omanyi bba wange yakomyewo omwami yakomyewo omukyala ayita ku mukwano gwe muva bulayi musama yakomyewo mukwana ebintu ebyo zabitegedde bulungi wewawo mukwano gwe muyise leka naye si kyamaanyi nnyo kale kamalirize byenkola wano ngenda kujja ate nkulabe kekaana kawala ye muntu kakati Magi ng'ajja bannange Magi ng'ajja bannange nzize aze leka mukuyitire gwe ajja akulabeko ayise mukwano gw'omwami ajja amulabe bwe babadde bakwasaganya embeera eno kati Magi ng'asigala wano ajja kulaga olulenzi lwange gwe abakyala ebiseera ebisinga kiba kirungi era baagala nnyo okulaga aba boyfriend eri mikwano gyabwe omusama najja sansa okulaba nange ssebo kusanga ono emwami wange Dia this is my friend Nfanfe sansa okusanga nange ssebo muli mutya gye tuli munange enewe mbadde nakyemmaliriza ndowooza kati ng'ayetegulu nungattamu siteepu awo owaayi Magi yeggwe okola mulimu ki fashion and design agenda nakyo kyatukudde naye mbikola byonna nawe nkudesigninga ensonga okutungirako bane gwejja okuntungira nga byennyambala bane ekyaka byokutungirako neesonga omanyi omeya yayimba n'agamba nti ntunga ayinza okutunga engoye n'atungiramu n'omuntu laba abawala Magi ate teyawulira nga yenna eriyo yeesise Magi teya ono agenda okudda naye nga yamulese eri siteepu asembedde wano olaba ensi bane gayinga wakabi yoyo naawe ekyewunyiso kimanyi niogayinze simwagala eki niba ne Grace gwe bw'olaba oli mafaaya n'ono nze ndaba ng'ono ate watabbo asinga kwoli kyokka naye Magi nina ensonga emu lwaki sinza kwagala ono ekisooka nze natta nnyina n'omwana yennyini gwe nnina ekyokubiri n'omwana gwe nnina siwe sinze namumuzaalira lava evaawa abakazi ye muntu gwe wa buli kimu naye ng'ewuwo yajja kubba ate ng'ayina eri kati Magi kyamwewunyisa okuba ni ono munna ayina akalenzi akato abadde amanyi ge gasajja agayiika edda embuto agayiika amaviivi naye akalenzi kato kalina figa kalina ne stamina leka ate nno noono nnyinza omutta bwe mba mussa ebirala bisobola okujja wulira embeera y'omuwala ono kati oteesa otya nze njagala ssente ono naye nnyinza omutta ebiddako njiya yasiibulirawo bane tujja kuddamu ogenda okulaba kinyeenyamu kaakati kikazi kyakivaayo bane nkoze ntya kitandisa okuba obufaananyi bwe kibuwolezaawo kiba ne mulenzi ono kyonna kyawulira ekigaana eddala mutuufu omwana ono ayagala ki omuntu atalina mannyo Katonda amuwe ennyama tegwa mu ntamu
omuvubuka ono naye ogweno giroti nga luga wano watagwa nnyama kumba abawo bamalibu na sente omuvubuka alina sente omuvubuka omuto kati kyo kyamulabe kikazi nkiwulira nga kyonna bannaye emmeeme kisiikuuse netiwaaka ne zitandika okukwata omanyi okutegeera omuntu ddala ng'olabira ddala oli kyali kakizannyisa bannaye olira olulenzi olwo omukwano gukaabya n'okukaabya kati yenna awulira ddala mu butuufu tudda ku mukama faaya olubuto olumunyoola ebana ekinsimbi ankedde sibeera nga ate waliwo akaaguddemu awo jjukira alina kanyankole tayokyeza masiro yeererula kati ayinza okubanga bannange MK Video Center na 10 Sebukebe na Uganda Majestic Plaza level 5 room number 80 aze ku ddwaliro ate kiki Nancy bana yenfa nfa ndi bubi kiki oh mama awulira afaali bubi kakati Dr. Kenneth aliwo naakutta omuto abo manyi abasawo baagala nnyo abaana baabwe ibbanga lye baamuzaala nga taliwo omulwadde aze bamugatulirako awo kiki ate maama omutwe lubuto obindi bubi kiki wafunye ku ddagala sinaba wewalusa oba alusa simanyi bannange nakyakola mwana simanyi musawo muli oliramu omuliro owe maama Nancy genda osetinga ali tulabike nga tumukebera tulabe kakati akabaalusa zaawonerawo waliwo obuzibuzibu olina bye walidde ebitali bituufu lindako mulwadde kiki waliwo obuzibu omulwadde n'asituka omwana wange wamujja wa dokita eki omwana wange wamujja wa omwana wange musajja gwe bulijjo nnoonya mwana abasawo mwafuuka babbi b'abaana mpa omwana wange ono mwana wange yennyini ono omwana wange Nansi agenda okujja abayi Nansi twala ono mutwale mukazi alite omwana wange ono dokita Nansi ono omwana bamunzibirako mu ddwaliro lino lyennyini ajjukira bagenda okubba omwana kiki omusegunya ne gujja ono agamba ki wabula mukazi gwe wekazi ono omwana wuwe gwe pano omwana wange wamuzaala ddi gwe olusege luno olubbi lw'abaana kubira na poliisi toyita abasawo beebutabika oyo muyite poliisi aba ekiki omukazi yeyi kichwa yake pana famu muzuri uchukue huko kazi watu mumutwale mukazolite oba tumutwale butabika lumu yawuliranga n'omutima gumucekedde dokita munye abantu bwe bagwedda luboogere bitasoboka dokita we have a big problem. What is it? Genda otabule eddagala omukyalo yeetaaga eddagala yanguwa omala okukubira poliisi niyeetaaga kukubira poliisi kati sijja kusobola akubidde Julius mukazi we alina problem afunye obuzibu bwa problem jangu tulabe kikyani gwe okubidde Julius ate Julius agenda kuyamba kyoli mulalu kubira poliisi kati ate okubidde Julius atali mu poliisi mpa n'essimu kubira poliisi omukazi mulalu yeetaaga twala butabika agamba ati ate ono omwana wuwe mpa mayo yangu wa CID yebaleko ssebo tofunye obuzibu wanene ku ddwaliro obojja na poliisi obojja na bataliyoni obojja na magye gonna malayo okubira Julius agenda kukola ki ne abasajja saagala omuwala nga yeekaza
Julius yajja. Julius kakazi waffe. Tufunye obuzibu bwa problem ate nga buli ku mukazi wo. Asaze mu situdio omwana. Mukazi asaze situdio omwana. Agambye omwana we sikitegeererako ddala kiki. Mukazi ali luddawo. Julius omwana wuuyo. Julius omwana wuuyo. Oyo mwana wuwo akufaananako wa. Akufaanana wa wuwo. Ate kugeza ogira gwe. Wuwo Julius omwana oyo bwe kamutemyako bwe kaluma amannyo. Omwana oyo wuwo Julius. Si wange kituufu omwana ono si wange. Ndowooza okirabye. Mukazi yeetaaga twala wamampa omwana. Omukazi yeetaaga twala butabika. Kali Julius naye talina kwabya bintu kubanga ategeeza oleeta obuzibu. Omukazi wange mulalu. Kituufu mulalu. Okuva lwe bamubbako omwana buli gwalaba n'omwana we agamba wuwe. Kituufu omukazi yagwa bugwi ddalu. Tuuliraawo. Baleeta abapoliisi bafande. Banange bafande. Mukazi ali wano yeesiba ku mwana wange. Bawe yuuyo. Nansi. Mumuleete bawa mwetaaga omukazi oyo. Kali omukyala bamuleeta. Omwana waffe yooyo. Ddamu weetegereza omwana. Kiki? Oli mulalu. Uyo mwana wuwo naawe. Olaba uyo mwana atufaanana. Omwana yoyo. Mumusonyiwe. Nange munsonyiire ddala. Kiki? Bane mwesootinge amaka gayuuga kiki? Ono mukazi mulalu. Mulalu. Kifu mukitegedde. Omusajja ayogedde amazima ndi mukazi we yennyini mulalu. Omwana gwe yeesibako si wuwe. Kakati mwanange efudde ennyabo. Ate omusajja kasa kwegaana. Yuwe jantu kutwali naye butabika tomanyira bantu omalako emirembe. Yagenda akaaba. Bantu omalako emirembe. Omwana wabula bannange nze sibyagala bino. Oluwala lwekaza. Kakati mafaya ngajja mukambwe nnyo. Grace yategedde nti omwana oli wuwe ne yeekaza kiki ssebo. Ojja oleekana kati owogganamu ki? Ekindese tokimanye ekimpoganya. Mwana gwe njagala. Obeera otya n'omwana wange nga maze ebbanga munoonya simulaba kumbe gwe mulina n'otaŋŋamba. Mbadde manyi n'ekikuleese ng'oyasama. Bana ozzo oyasama mbadde manyi n'ekikuleese kirimu amakulu. Wulira akasiru kano. Kunyumiza biki onyumiza bujangwa njagala mwana aluwa. Onoonya mwana. Sebo tegeera mwana gwe onoonya. Gwe eyo levo gy'oggiddeko eddoboozi lye eryasamayasama. Ozzo oyasamayasama mpoggalira wogganira tojja mufuna. Tereera kati weekyanga olagawa. Mafaya yagala mwana. Ntabuka ku ky'omwana. Pulira bulungi. Kati ky'oba omanya buli kyonna kyenkola. Manya buli kyenkola kikola lwakuba nti gwe mugwagwa ono. Kiri ku pulaani yange gwe ky'oba omanya. Naga buli kye nakola kiri ku pulaani yange ekyo kimanye. Nziba omwana omulala ng'owa waali. Nziba omwana w'omulala ng'owuwo waali. Igwe nziba owabalala nga olina omwana. Ng'ate omwana omulala alina kubeera wuwo yennyini. Okitegedde kasagalo gye ng'oyasamayasama ebyo by'ekisiiko. Kavuma ojja ng'oyakane kakukakkanya. Omusajja ali eri alowooza. Sajja ali eri alowooza nti nina n'omwana. Nabba omwana ate omwana gwe nabba wuuno omulamu okimanyi nti nze muli gwe nnyabo. Tereera ekintu kimu kitegeere. Njagala kalebule mwana gwe njagala. Gwe gunywe katolina bwongo. Omutwe gulimu oyiro. Tebulina bwongo olinamu oyiro mutwe. Omwana wo taliiwo. Gwe mulabi yafa. Sinze mulina. Kategeera kola ekintu kimu. Tuli mbuzibu ate naawe okimanyi tuli mbuzibu. Tuli mbuzibu naawe okimanyi tuli mbuzibu. Omusajja akomawo siina mwana. Kati tereera n'olwo olukazi oluleeta akalaaki olwo. Noonya engeri gy'olusirisa. Tondimanyi ne byogera birimu amakulu. Genda eri atasiri ono atategeera. Obwo obukazi obutono obwo okawulira okeekuliramu mitala wa mugga. Kamukakkanyiza. Katudda ku poliisi. Ono yasoma bwa inspector. Mukazi omusiba ali eri awoggana nnyabo bw'ayagala kulaba gwe chief. Kale wemundeetere. Ofisi ya byakunoonyereza. Firiba giyita Ettemu Lyo'Mukamwaana.
tuli ku kitundu ekyokubiri part 2 MK Video Center na Tensibuka na Uganda Majestic Plaza. Kakano mukazi watu bamuyisaawo. Nyabo kiki? Ofisi olaba kale ebyaliwo byonna byaliwo kale nenzo oyo mwana wange beyagala n'oyo omukyala ate olaba oyo bba wange oyo Mafaya beyagala n'olwo olukazi olwawamba omwana olwo olwamubba kati kwata Mafaya ajja kunnyonnyola oyo omwami Julius gwe mukwata ajja kubuulira buli kimu yajja kugamba kino bakirimu bombi kono kale katugira nga tukusaayo munda siganye kunteeka munda naye omwana wange abayi mukitegedde musoke muze poliisi baabo gigendamu kyangu nayo gifulumamu eringa kirwadde ekirwadde nga kyakutte kijja mangu nayo genda bamuzizaayo ne bwagaani omwana wuwe era automatically akyasigaddeyo munda. Inspector tulabe Ettemu Lyo'Mukamwaana kitundu kyakubiri ene kutusibwako bannaffe aba MK Video Center nate okuva mu Hollywood Videos tusinzire no Kawempe Lugoba omukulu Masulubu the manager nate kakati nno tuba tuli awo olulenzi lukomyewo hani bannange alo sweetie soko je tulireko wano amkwana kuyanga nkoyede dalo lwalero lero ngankoye nnyo bannange lero wabula nange bunsuseeko kumbe ekisinza okunyita ye mwana otandika okwesiba ku kanyivu munako kyekasuseeko omuwala okutuuka okwesiba ku mwana ataliwe bagwa n'eddalu bonna mbadde simanyi nti abantu babulwako abaana baabwe bagwa n'eddalu omuwala yeesibye ku mwana wange ninga omuwala neyesiba ku mwana wange ninga abaana nentya notya wabula kyonkubulire ekisinza okuneewuunyisa ennyo kwe kubanga Julius nga naye omwami ekimwewunyisiza kwe kubaani Mafaya tamanyi mwana we omukazi akayanira omwana omukazi akayanira omwana ate mukazi wa Julius ngamba nti Julius tamanyi mwana we kituufu awo nange wenumirwa omutwe Julius ayinza tutya kubaawo nga tamanyi mwana we ndi omwana wange wegambira nti oyo mukazi mulalu yeetaaga twala butabika kubanga Julius tamanyi mwana we kyokka nga ate mukazi we akayanira omwana omukazi akayanira omwana ate taata w'omwana alaga nti tamumanyi kati kyekyo omusawo nayo ne bimutabula Kenneth kakati mbu Kenneth naye abuusabuusa omwana ayinza okuba siwuwe kundindako nawe tegeera oyagala kuŋŋaani omwana siwwo otandise omubuusabuusa omwana gwe nazaala gwe naleera mu lubuto emyezi 9 kiki kyogamba otandika okubinoonyereza omwana wange simu ate nno gwe nawe nkulabula saagala kunkulako waya sonkulako na waya saagala basajja oba mwabaaki kundi bebireka abakazi lengero ow'ekiraavu kye oyo alina omukwano gwonna guluma ono atuula nokaliri nawulira ddala nga mubutuufu abaali awo essimu mukwano gwakubye kakati Grace akubidde mukwano gwe Maguleti Magi nyamba omusajja katona akitegere nti omwana siwe saagala akitegere kutegeera butegerezi ebyo bibye naawe bakutegeera butegerezi luli baalinga balya ssente bombi afaanana n'okuva bwe nalaba ku dokita bw'afaanana bannange bulijjo ngamba nga manyi n'omusajja ayiika amavivi n'olubuto okuba nalaba ku dokita banaye bw'afaanana bannange akasajja akaavu wesibye kasajja akaavu akaliyala Kamafaya musimanyi ono omwagalako ssente oli omwagalako laavu kale genda ne Mafaya wowa laavu ebintu byo byantama nze byantama laba emikwano ye yali amutijjisa oyo Nyazaala tumutte oyo tumuwe obutwa oyo kati ke yalaba ku mulenzi ne pulani za mukwano gwe takyazirimu Magi ateekateeka ki weetegereze firimu bana yenna nno n'alemerako kati ankubiramu okyawo kuntawaanya abyemalire kasiya nkooye saagala mbu yalabye ku mulenzi omutima ne gukyukirawo mwabanjulira bakwano gwammwe ba boyfriend bambi byonoonesa omusajja ndi bubi
yamusekerera ebintu byeguba byetandikira byemalire bane twabikolanga babiri sakuwanga ku majja gange bakutegeera butegerezi bibeeko nayo ebyo byoliko ebyo naggambanga nga simanyi musajja byafaanana naye nalabye omusajja bwafaanana bannange omusajja mugagga omusajja mulungi omulezi alina figa alina sikisi paaka buyagala ki weesibye akasajja akaava akaliyala mbulaavu weemalire laavu yo nze nabikoowa omwana musitula omutwale newa kitaawe gye wamubba ani wali agala sente wazifuna kati tuleke mundekere nze musigalemu wulira ensi mega maguleti ayagala ekintu kukiyingiramu wali kati tonyumya naawe sitole walemu okumanya kyoyagala Grace byemalire wali oyagala sente nga toli kulavu ya musajja byekolereko ndekka tonumya mutwe Grace owulira ekintu bakitandise nadda yatandise ddo kiruka kakati ate nga omutawaanya yogenda maaso ojja kakasa si enze oli owedda Mega nze ndi mulala gyemikwano egyo tugyegendereze nnyo tugenda maaso kakati abaali awo musawo ku ddwaliro Magi nga yenze Magi bannange bwe bamukwata mu bugalo Magi ono ate omuwala nga ekikwano kyamulinnya aba mulala nnyo mbeerayo bannange muli mutya lulinnakulina nga manyi oluddamu olulabika saddamu kulabako gitambula gityo mpolampola mitonotono waliwo obuzibu Grace mukazi wo si mwangu atandise omusiiga kalimbwe Grace simu oyo nze mumanyi ate mukwano gwange nze nkusinga omutegeera si mwangu nze nkugambye si mwangu wawasa mmekete guli museeguunya weeyiye kumbe gwe basiga kalimbwe nyaba oli mukunsiga kalimbwe ampunyirire labwe katunula nze ngenza amadokita tujja kuddamu paayi laba ennugu mukwano gwo nga yakwagalidde omusajja baby omaze ebyokola nkyali muko obadde na kyeweetaaga nkyali muko nkyalina byemaliriza luno oluwala kono kale womaliriza tujja kwesanga ewaka tofayo nja kusanga oluyitawo tugenda maaso kaka dokita yasigala nonga atabuddwa oli mukwano gwono kyokka mugambye nti mwegendereze oyo mukazi wo Grace si mwangu MK Video Center yadde waka Grace oze baby kulikayo kikinguli nga tali fine tyana eddandyoka embadde nlakisinzeemuko tewali nnyo kyamaanyi kati agamba waliwo ensonga waze ku ofisi ku makya nonsanga ne mukwano gwo Mega Magi towanyize tekane naawe baby oyo Magi ayina eddalu oyo twali buzibu kale nti biryayo just byadde bya just ate naadde mukuleetedde kukutestinga kugezesa nkundika wemusindise kunkema nti ye olaba omuyaye yamulaga nti tewali nnugu oli yasindise munne kukema musajja kulaba oba amwagala kyeyamugamba naye gundi tonkemakema nnyo bwoti oyinza okuntenguza abantu emmeeme tewali buzibu nawe baby atidde kakati enkeera ku makya yajjira mu siripa kokoko yingira eno Magi gyasula alina omuzigo gwe Grace
Tulirako wano. Sazze kutuula. Kiki Magi? Bawange abadde omugamba ki? Maama buli kyetunalima nze nkigambe ye mukwano gwe. Omuyita otya? Ni mukwano gwange ate nze muyita ntya? Tonyumisa ng'omuntu gw'olyako ssente. Lwangamba tomwagala. Omanyi bulungi. Ontegeera. Nnyabo kati obadde ogamba ki? Nkutegeera bulungi nnyo. Kumanyi ng'omuwala. Nkumanyi ng'omuwala eyattanya zaala we. Nkumanyi ng'omuwala. Era nkumanyi ng'omuwala ayagalako Kenneth. Mukwano gwange era nkumanyi ng'omuwala ayagalako Kenneth ssente. Tonkangakanga lutalo. Kkiriza tweyagale kuba nze mwagala. Ngenda okumuwa buli kimu mutima mugumubikkulire ate gwe mwagalako kasente. Buli lwe mulowoozaako mpulira nga nzenna omutima gwaka. Naye kyoyingirira okimanyi? Nkimanyi. Ate weegendereze. Bw'otakkiriza nja mugamba buli kimu kye wakola amanye ebyama bye. Ovanga ku muntu ng'akutegeera. Bwegendeze mba mukwano emikwano tokkiriza mukwano gw'okumanya nnyo. Kano kamugambye ojja kundaba nno. Sitya naye twala eri. Eno kubbako omusajja okimanyi ani gwe mwagalako ssente tomwagala. Kati mundekere. Twadde wassenga ddoola. Abayi muli mutya? Ekiwaliwo tabu. Nnyo leero. Aliwo tukedde. Mukyala Kenneth akwetaaga. Ni mukyala Kenneth akwetaaga. Kiki ate waliwo tabu? Waliwo akazibu akatonotono ke tulina okwogerako. Kakwata ku Nyazaala eyafa. Kale tugire tugende. Kati senga yali mukwano gw'omukazi oli nnyo ate yasimatuka emimwanyi. Wawe nnyabo teyasimatuka mimwanyi ne bamuwalawala. Si ye big size. Ne bamuyisaawo bamukwata embaddiya. Gwe yogera kati kiki omanyi kufa kwa Nyazaala wa maama wa Kenneth? Kiki otegeera? Morani olina kyomanyi ate nja Morani nga bw'omutegeera akubuuza ebigambo mutwalo mu ssaddakiika emu. Yogera buyo anyola amatu asika emimwa nja kwogera. Gwe akanula eriiso wali tabbira. Kiki omanyi kufa kwa maama wa Kenneth? Bakitegedde nti ono ate ayinza okuleeta olugambo taajataaja. Weetegereze firimu kye baakola ssenga ddoola. Bamulegalegaawo. Kakati n'ensonga Julius Mafaya naye azeegaseemu Mafaya. Mukazi watunga bamuleka wano. Embeera asigadde atetena. Kali nga bayitawo. Mwana ekiriwo mukimanyi? Kaddemu tekalina kyekategeera. Okakasa otya? Okusinziira ku kibaddewo. Nkakasa ku ntinya gyekakakinyiza tekayinza kubanga kalina kyekamanyi. Mumanyi tugende tulabe Gulesi kati yaba tusomeramu ddiirwa eddako kati. Kituufu tugende kati. Baafuuse batemu. Twadda ku ddwaliro omuwala afuna tayimu. Abasajja baagala nnyo omukyala ng'amuwa ku budde. Wakati dokita ng'ono yeetaaga akadde najja eno ne munyumyako kompawundi zibawaawo. Bintu ntunga ebyo. Ate mwana muwala kwegamba ateeramu ddala embeera. N'olabira ddala nga mutuufu abazze okkulaba toyinza butagigwamu embeera eyo. Alandudde okkulaba nange mbaayo. Muli mutya? Gyetuli. Mwana muwala Meega buli watunula omusawo ono awula ddala kwegamba ng'ali mu mwezi guli gwennyini ogwakayaka. Laba kati nga bamaze okumunnyonnyola lwe yamulabako omukyala najja teyaddamu kumulabako ono. Kiki kyekigenda maaso? Nkubuulire mazima gali nti kankubuulire ekituufu. Oyo Gulesi gwe gamba mumanyi in and out musota. Abantu abasiibwa nze neewuunya kati nga kitaawo
abantu babasibira obwereere kitaawo omuto bamusibira bwereere bagani yeyatta maamawo naye ng'ate omutemu yatta maamawo ali mu nnyumba eki wanje oyo olwokuba amumanyi maama wo yali abalemesa okwagala katagala okuba maama wo yali abalemesa okwagalana mu nnyumba yava mu kyalo nga sente zibawedde mukazi wattu Grace ekyamujja mu kyalo sente zaali zibaweddeko naye agenda ewa Julius ate nga Julius ayina omukazi yasooka kulimba mukyala we kaakati yasooka kulimba mukyala we nti oyo muwola mwannyina mukyala we n'abagwaba n'akulumpanya siyakupangira Grace ate nga Julius talina sente zipangisiza mukazi kati kwe kumuleeta gy'oli si yamukuteerawo ndi kituufu omusawo agenda okubijjukira nga gwagamba okuba ali kyaliiwe yamutomeza naye agamba bino byonna abijjukira ennyonyi enkeeze ennyonyi enkeeze yeri olusulinganya akakazi kategule nga bukyali n'amukuleetera oweefule mbu omuwasiza oli yamukuleetera weefule nti omuwasizza bafune engeri gye batambuza ekintu kyabwe kumbe nako kasooka kugaana olaba abawala n'omulaba ng'anyiridde kumugenda okugwa ku museegu ekyembi ne bakuwa transfer kati agamba ekyembi transfer we yajjira awo batandika kweyagalira ddala ne bali obulamu Julius owange Julius dokita Grace takwagalangako wadde naako oyo takwagalangako kyokka ffe abakwagala tuli wano tokimanyi gumiikiriza tubula nze kaziki akweyambisa bweyambisa bagamba teri alumirirwa nga talina kyasuubira oli musiru gwe oli musiru basooka kweteesa kyetuliko tokimanyi kintu basooka kiruka jakunjavuwaza naawe kale musajja ze mugagga ate oli wano wemamaza gendayo mangu ye pulaani omuwala talina laavuyo yadde takwagalangako yadde olina sente mukwano gwe yamwetoloola dda emikwano tugigenda empola ng'ovudde ku ebyo n'omwana gw'olina mu nnyumba siwo omwana wa Julius woowe onkutudde kebo bamwetoloola dda kanga ogende safaari nakulimba mbwaliri mbu wagenda safaari omukazi n'akufera mbu ali lubuto bino abakazi babbi okomerawo nga teeka okuba nga alina omwana yakimanya ni woonoddira alina kuba nga alina mwana oba lubuto ate ng'omwana teyamulina omwana babba mubbe nga Julius yeegaanira ddala omwana nti omwana kimwewunyisa oli yeegaana omwana mu ddwaliro mafaayo omwana oyo wo mafaayo omwana oyo wo bwe kalimu amannyo bwe kagasimba omwana oyo wo abuwa waakufaanana kituufu si wange tanfaanana olaba saddaaka baŋŋamba nti omukazi mulalu yawaayiriza ne mukazi we ni mulalu ensonga dokita omuntu agwa eddalu nga talina nsonga kale nze neewuunya bane neewuunya nze abeereeyo omuntu abeereeyo ng'alina gw'ayagala kyokka nga ne gw'ayagala tamuli bane ng'afiira ku muntu kyokka gw'afiirako tamuliiko Grace musota oyo mukazi wa Grace musota abakuliko tuli wano weesibye ku misota egya nawandagala nze nkubuulidde munnange kaakali musajja wattu kino kyamwewunyisa abantu balamu bazibu nnyo ku nsi kuno ne batta ne maama wange kituufu kyana kiwala kyambadde akantu era bwe kikuula ebintu bino eby'ennaku nkubidde akasimu akama kati ng'akubira mafaayo ekiro mafaaya Julius kwata emmotoka kola kemu ebintu mu funa fuso ojootika ebiri mu nnyumba yange otwale mukazi wo kiki naawe nesiga omukwano gwange kati wakava ebweru batandise okuweereza oli mukwano gwange wakava ebweru batandise okulimba kondeka kimala manyi nti mwatta maama wange nkimanyi ndi ne mange mwe mwamutta era nkimanyi n'omwana ali maka gange mwana si wange atekedde kankunyonyi kankugambe amazima ensonga za maamawo ekituufu kiri nti taata w'omutwe yamutta kitaawo omutwe yatta nnyoko ddala era bwe kiri bwe kityo Julius ojja kufa gwe
osaana kufa leka naawe ate kakati ife ndi musajjawo mukazi namukuuma amakana gakuuma buli kimu kiri fiiti Julius njakuttira wano nakulekera omukazi ssebo kumbe gwe weeyagala bafande bagenda kola investigation muganda we investment essaawa zino era balina gwe bagenda okukwata bamwetaaga any mistake yes sir ye madam gende mukole eno police criminal investigation department ono mukyala CID kakati balina okukwata mafaaya olwalero omanyi abantu bano manyi poliisi nayo yayiga obutego obukodyo bwayo bwemanyani gwe bagenda okukwata alina emiryango ebiri waliwo abakufubutuka emiryango waliwo abakuyita emmanju afando poloti muganda wokero tukwetaaga batuwadde oda yakukwata muntu abayi nga nabadde ku shift ya kiro kati ate munkubidde nti uno kenje basinkane yakoze kira afando poloti okero yono omanye ekiriwo oda batugetuge tukwata omuntu nengeje kintu tuli bakyala weetaagako omuntu beetaagako omusajja tugende kakati mwami wakutaayiza kirika tugira kwata gweyita eri bamusimbyeko bafanda ate bano si baawano bava eri ngulu omuwaaluwa omulala wekoboko ng'agwa mu bakazi sebo oli otya sebo gyebaleko sebo kale nya muli mutya gwe Julius Mafaya eyenze waliwo obuzibu bwa maama nansikombi omanyi nti emumanyi tukwetaaga ku poliisi kati ate kikimugamba kinna byokkola ye mamaaza kiki Mafaya Mafaya najjayo bwa bulusiri Mafaya najjayo ku ŋŋumi awo yatabula afaana omukazi n'agwa ku ttaka kumbe ono ate yava wala bano abakazi abava ekoboko tomuzanyirako wekoboko we tereera yagala kudduka opoloti naye weyajjira abaye munkubira bwerere afande situka tuka tukutwale tomanyira bamwetika etika Mafaya waabwe afande chichi afande chichi kwa nini wanaleta matatizo uja kuyingira ingia ndani wewe yingira afande kamba gambe yingia leta mambo bakambwe afande chichi naye munsibidde bwerera afande munsibidde bwerere ge mazima gemba gamba nange nga bamuteeka munda kakati dokita mwana muwala ono bane haga yazifunye dda kasita otuukaawo omanya olugendo kyekyo kumbe morani bano bamasinale bano bamasinale omuwala bamutugirawo dokita naye katonda wattu mega abadde agonzezza omusawo we yali kulaavu ya ddala wadde emulago bannange nansi oyo omusajja mwetaaga mulamu kubanga bamwetaaga maama tukitegedde fuluma buli omu nno alina dipatimenti ye ne bwoba gwejje no mayinja eyo bakugobayo mu kasenge k'abalwadde basawo be baba boogera ekirina okuddako banaye omusirikale oyo omukazi alina olugezigezi omukazi alina akajanja obe nagiyita poliisi nansi ayogeza simbo obe nagiyita poliisi banaye naye aleeterayo olugezigezi olujawo agenda maaso nokola omulimu gwe omulwadde bapima inzise eryetya olamu buli butya kati tugenda okulengera omupoliisi akomyewo mune nansi
onansonyiwa luli nazze ndi mukambwe naye ng'ekituufu olwadde wange oyo mbadde nsaba muwa akasenga akake mwalina okuba kubanga n'ebintu bye mwetaaza tofaayo omulwadde agenda kutereera tugenda mukolako kati omupoliisi yeetaaga omulwadde ono suspekiti abeeko kyamubuuza oba osanga okusinziira ku kunoonyereza kwe ekiyinza okuyamba baki abamutuusiza ku kino era embeera eyo yonna yavudde ku ki tulaba ettemu lya Mukamwaana ekitundu ekyokubiri ate ng'ozisangamu emuke video center kakati Kanyankole yajja jjukira akamere ke kaasibwa ensonga endeese maama mukyala Julius ali wano yesebo waali bigambo nga bwe bijja nga bweyogerwa mukyalo oyo si mulalu babalimba wabula mukazi oyo mukwano gwange buli ekigwawo abadde nga ajja n'ambuulira musajja simanyi lwaki amutuuma mulalu ali ku mukazi amutuuma mulalu mukyala musibye nnyo naku 3 omusibe amara essaawa 23 nibamutwalirawo mu kooti kakali ngenda baggulako omusango sebo omukyala tumwina lwa nsonga tukyetaaga obujulizi obulala bwe tulina okufuna ngenda baggulako omusango kali kumbe ono Kanyankole alumwa kuba omukyala oli naye amwawulako ate bw'abeera ennyo mu kkomera wano kaakati oluvannyuma ennyo twakwata ekkubo ntudde ebbali eno dokita professional doctor nga basikaali bafandi abaye mujje baleko kakali mbayambe muki tuze ku lwa nsonga za mwana yabula mu ddwaliro nsonga kyati bava mu ofisi ya CID kakati ate bane waliwo obuzibu sebo omupoliisi yavako boko kakati nga ogambye alipotu ye yaliwo kituufu olunaku lumwana lwe yabula nange bansiba emiguwa era omwana we yabulira lwaki tewalipotinga eri poliisi ng'omwana abiddwa mu ddwaliro lyo ko nkituufu nalina okulipotinga naye nga bw'omanyi nti abantu tubeera bize kati nali sifunye budde bujja ate kulipotinga keesi eyo sebo ku bantu abajja okuwamba tolina gwalaba n'otegeera kituufu busajja baali mu nkokolo saasobola kufuna kyasi na kubala babategeera aga sina kyembalimba era singa mbadde nakyemanyi naali bagambye amazima ntumukitegeera kuba babuze bubabuze naali badde nzija nendipotinga nze nga dokita omukulu professional doctor kale kyonna kyenaabanda benja bagamba kaakali bwe bavaawo yamanya nti giwunye ng'akubira Grace bitabuse abasirikale babadde wano obaani yabagambye kiyinza kumanya kyolina omumanya kweka omwana oyo nkwegayiridde kweka omwana toleeta obuzibu nya airtime hankuzie ntya wakakati atandise okankana okalya dda Grace kati wuliriza abasirikale bava wano kumbe naazi ensonga z'omwana eyabula babuuziza gwe obazeemu ki ndaba bangambye ina ensonga z'omanyi ku baano eyabula
bayinza okuba balina kye bategedde. Wuliriza. Kaakati kituufu omwana baamumuleetera amujjanjaba oli n'amubba ate n'amuwa Grace. Kumba ayogera bino waliwo Nansi yakulira mu luggya lw'ab'olugambo era Nansi abadde awulira. Professional doctor gwe wabba omwana omukazi yatukunyakunya ne batulijja emiguwa kati ababba omwana babakuba n'empi ne babasiba emiguwa. Ategedde nti kaakali professional doctor kati yeekengera siwabawa badde ampulira ate kabugezi ajja luvannyuma oyinza okuba essimu ng'olowooza wegikubira tewali aliwo. Waswa Abdala yenze Nansi ku ddwaliro eki akola lugambo ali mu kulopa mukama we. Alopa mukama we. Mpulidde dokita ayogera ku nsonga y'omwana amanyi ku ky'okubula kw'omwana ekiki oyogera ku ntwaza luzira kale amaaso gamukanukanga kakamuje. Amaaso gamukanukanga kamuje mu lutuula. Ate nnono w'olugambo essimu agikubidde wano kumpi. Laba dokita. Laba dokita. Onoonya okundeetera obuzibu kaluwa. Gwe nnyabo obadde ogera nani? Tewali nnyo dokita, mikwano gyange just. Mikwano gyo. Kumbe dokita awulidde. Yonna ky'olabye n'ebyenyagala okugamba embigamba olusembayo. Weetaaga tuga. Weetaaga kutuga tondetera buzibu. Yatuga ekyana kyattu. Onoonya okunde gwe wampa empapula z'obusawo. Onoonya okuleeta ebizibu wano. Yamutuga. Eyo gye bayita ensi. Morani akutte ekkubo. Kaakati oli omulabe bamukubidde naye n'asindika bamasinale be bajje balaba omusawo ono kuba naye ayinza ogiwunyisa. Era mu ddwaliro wano dokita ono alina okukolwako obulungi ennyo. Ayinza okwongera okuleeta bwesebo webakamuki wanje mukwata awo. Morani akwata embaddiya kakate musawo tereera kukokola ebinyabo. Yakola akakokolo oyinza okulowooza kubi akayondo kali kuvaawo tebalina kakasandi waliwo abalabye. Dokita bamuleka alalambadde nga wayise ennaku 3. Tulaba ettemu Lyo'Mukamwaana. Poliisi ekola okunenyeza kwayo CID. Habayi tukyali ku keesi ate muli wano mutudde. Ofiisa akavivi kanuubuse. Tembeyawuko. Teri muzannyo. Kaakali saa zino. Bagenda mu ddwaliro balinayo kazalite. Musajja oli yalumiziddwa bubi nnyo. Kye tulina okukola tulina okuyita mu kunoonyereza. Tulina okukola okunoonyereza kwaffe nga tuyita mu ye. Tugende kati. Jjukira omusajja oli ali mu ddwaliro alina okubannyonnyola ekituufu ekyatuuseewo. Poliisi ekola okunoonyereza kwayo batandikirako yakyali omulamu. Bajja mu ddwaliro musajja atuyuno. Oli otya? Ofiisa nja kuwona. Mukono gwe gusinga okunnuma. Omusajja amutaddemu kajjiribwa n'abanga musibisiza magalo. Kakati Mr. Kenneth. Bali bakola engalo. Kakati Mr. Kenneth. Ayina information entonotono gye yeetaaga ng'opoliisi. Oyina omuntu yenna gw'oteebereza okubanga yakutuusa. Oyina gw'oteebereza okubanga yayinza okutuusa ku kino. Ebiseera bisinga batandika kunoonyereza oyina kubanja oba oyina gw'obanja.
oyina gwe wasobya, oyina gwe wayagalira omukyala, oyina bintu ntumodulo okunoonyereza okutuuka ku nsonga entuufu. Ani gw'oteebereza? Era oli wajja nga akuwalana linnya lyo lyasooka okuwaayo. Mukwano gwa mukyala wange Magi. Kakali agamba ekyabaddewo yabadde ne mukwano gwa mukyala we bamuyita Meega Magi. Mabega nnyo bekisinga 3. Magi omukwano gwa mukyala wange. Aga naye mabega wiiki nga 3 Magi mukwano gwa mukyala we yajja mu ddwaliro abeeko byamugamba. Ngamba nga mukyala wange Grace. Era amugamba mukyala we Grace bw'atamwagala mwagalako majja, mwagalako bya bugagga. Okungamba nti mukyala wange era yatta maama wange. n'amugamba nti mukyala we nnyini yatta nnyina. Gasse wamu ne mukwano gwange. Ate nga beegasse wamu ne mukwano gwe Julius. N'ebirala byali awo bingi okwali okuba okumpatikako omwana nti nze muzaala. Bingi n'omwana okuba nti yamuzaala. Babipanga ne mukwano gwange. Byonna baabipanga ne mukwano gwe Julius. Bamala okuwulira ebintu ebyo. Kaakali ng'amaze obiwulira yanyookerawo nga kawiriwiri. N'agenda eri mukwano gwe Julius amubuuza ekituufu. Ali mugeesanga njagala kumanya kituufu. Kali yamugezesa nti balina ku kye bamanyi ku kya maama wa. ayagala okumanya ekituufu oba balina kye bategeera ku nsonga y'okufa kwa maama we. Mugambamu kyanzikiriza nti kituufu alina kye. Naye byonna bye yamuddamu nga Julius kyamukkiriza okukakasa nti kyali kituufu. Nga ayiseewo ennaku 3. Nnaku 3 nga ziyiseewo. Magi yakomawo gyendi. Magi yadda eri omulenzi ono. Baali amwagala. Amusaba agendeko awutu. Nange saagaana. Litu yakigaana kuba yali akimanyi nti alina muka mukwano gwe. Alina mukazi. Mukwano gwa mukazi we. Ne bagenda awutu. Asemba okulaba nga nkubibwa omuggo wano. Kati addayo tegeera. Yasemba kulaba mbuukuuli. Mr. Kenneth yogedde ku nsonga za maama we. Waliwo omwami gwe tulina ateebereza okuba ani alina kyamanyi ku kufa kwa maama wo. Obufunze omwami oyo talina musango. Kaakali agamba bufunze omwami ogwe mwasiba yali talina musango. Oli gwe baali baasiba yali taata we muto. Ekya mukwano gwa maama wange Doola. Bambi omukyalo oyo mumunoonya. N'omukyalo oli mukwano gwa maama we Ssenga baali bamuyita Anti Doola. Anti Doola yabula naye nga tannamanyikibwa wa gy'ali. Yabasaba bamunoonye okumanya yonna gye yali. Ofisa bambi nkusaba. Ofisa nkusaba. Banga abantu abo nga bakwate. Abantu abo baba nga bakwate. Bakkiriza genda. Tumbakkiriza genda. Misaayi mingi bambi gigendeddemu. Kubanga emisaayi mingi gigendedde mu mikono gyabwe. Bufunze bassa abantu bangi. Kwe tufaayo tugenda kukola ekisoboka kyonna. Omukyala gwe nali naye. Kwe kubuuza. Kandi omukyala gwe nali naye ate kiki? Yatereera. Abuuza Magi. Mukulu Kenneth. Eby'omukyalo oyo biwanvu bisinga n'ebyakkani. Yalabika siyasobola kulutonda. Kyamukanga nnyo okumugandi Magi ayika mufu. Mugandi muna ekyekyo Magi teyasobodde kulutonda. Bunono obabuuza nnya bannange ddayo ewakoyoza ebenta. Wagwa ku mulambo omulamu. Bwe kudduka okudda bazali kitaawe wabo neyiba taata ekiri eri kiki? Omufu bannange mu kibanja. Omufu mu kibanja gwene tulabe. Baddukirawo misinde okujja okulaba
Akati no tudda mu office. Owa ya afande. Chichi. Muzibu bwa zedda. Muzibu ki. Avaamu omusaayi mungi anaatera n'okufa. Omuntu agudde mu kibanja kyange bamutemeddeyo avaamu omusaayi mungi anaatera n'okufa. Kwe kujjayo akasimu. Bana. Ate afande akasimu kaaki. Kwe kubira ono. Hello. 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 Officer Moirudawa. Kudwaliro. Waliwo omutuuze alese information agambe nti waliwo gwe batemedde mu kibanja kye. Oh my God. Mwanguwe tugenda agambye okufa n'obutanyagwa. Tuyinza obutamusanga. Kale mwanguwe. Tike tujje ni mwanguwe. Kale office. Ne mugezeeko okwanguwa. Mugezeeko okwanguwa. Bagambe bajja. Afande bajja. Ono wakamiro. Ono imwanguwa omuntu ajja kufiira mu ttaka lyange. Mu kibanja kyange afande. Twagala muntu kufiira mu ttaka lyange afande ekibisiraani by'amaanyi. Kaakati laba Morani. Laba akaana kawala kano. Obutemu bwe kaliko. Yono omusomolole. Mukazi watu bamunyizenyiza akandooya. Batebeeza okuba ni alina kyamanyi. Terera wogana muki Morani ono kiira sirika toleta kererewo eta kerere ne balikwata likazi lyattu ne balyetikka kakali balireeta eri bosi bosi yo n'asasula wetegereza ensi omuwala gwe yawolerezanga n'abuulirira wowe mumutuuze agadde nawo okaaba muki senga ddoola enjogera yokka omanya omutima omwana ono gwalina kyewankola yagala kimanya mugali nakukola ki mwana gwe gwe nakuwolerezanga erinnya zaalawo kirika waleetaletanga sitolo tajataje wa nyazaala kati olwaleero njagala ove mu bulamu bwange omukazi yamuwolerezanga eyamwogereranga n'amubuliriranga omwana omugere terera Morani atemye obuyoga atolwa omuntu ekisambi akikubya jambiya tonolira kumbe polisi wawe polisi temuduka obutemu obubajjudde bonna bano obutemu muli mu kibanja kyange mwagala kuttirawo bantu kalijukira ono saabataka kino kiba wona taka kimbia terera kakiri wewe mutabani wange uno mukamu kumbe mukamu tabani mama nyamo akana kana katemu obutemu wabujja wa mataka letanga kula mula ayayaya mule gulesi gwakola bino byonna gulesi gwakola bino kati kumbe ono y'omu kuba mulekwa ono gwe battira mu mwanyina watataata mwanyina ze n'omutta weterera wezirisa biki unataka kimbia wewe kachini kitawo tambule tugende bahayisawo oluyisa bakwatiddwa basoke batwalibwe ku polisi ebiddako banabyogerera eyo wetegereze firimu tulaba Ettemu Lyo'Mukamwaana ekitundu ekyokubiri nate MK Video Center ensibuko ebina Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 80 erigwe musobozi webina Uganda bino nawe yetaga kamu ekina Uganda okifuna nga kiriko security device bwogula ku MK firimu zino oba oyise emikono emituufu gwe omusobozi webina Uganda nawe yetaga otandika bizinesi ebina Uganda ojja kubanga weyunira banafa ba MK kakati omukazi watu
gano ge malaalo gye baali baziika mwannyina kw'otadde muzeeyi we nga bakyali balamu. mwannyina amusuubiza nti ajja mukuuma. yasalawo kusoma bya bupoliisi era kati afande CID Mulamba. ngenda kukola kyonna ekisoboka. kale akakasa agamba agenda kukola kyonna ekisoboka. mukabira nnyo emizimu naye oguyita ne gujja bwe guti. ono ye bwannyina. bannange Lawubeni agezaako mukwatako Lawubeni mufayinza okukimira awo. onkabira janu tubeere eno fembi. agezaako magamaga mwannyina yali yafa. kaakano tudda ku poliisi. gwe yitawo afande kiki oyo mukazi wo yono enyini olebaawo ndi mulalu ssebo n'onvuma obulalu. kituufu oli mulalu mukazi gwe afande gamba buli omukyalo oyo kuva luyabulwako omwana yagwa buguddalu buli gwalaba agamba mwana we abambira abantu yeetaaga kkebera omukyala bamutwale butabika. naye omukazi yakuwaaki oyo kutuuka okudda ku mukazi we muwayirize ndi mulalu. gwe nyamanza omukyala no byayogera bye bituufu oba omukazi byayogera bye bituufu oba ngera bwe nkunyonyodde si mutuufu. mukazi nga bwe nkunyonyodde ono mafaaya. oyo mukazi mulalu oyo yeegaana mukazi we. mukazi byayogera bituufu oba olabira ddala afande mukazi byayogera si bituufu. tereera afande nawe amuka yitawo ofisa tonkwata nyumba ddiya. tereera afande katerere kiki tereera gwe afande kituufu kiri bakunyoola wali. siina kyemmanyi ebyaddala siina kyentegeera. kituufu mwandeeta nabagambe tolina kyomanyi okakasa mudde mwajja kwogera munyigezi. afande onyigira bwerere bamusya mukwate kali okale oyo omukyalo omulaba kale twalinga tufuna akasente sirika wagana okwekalolera olina bakazi kukolerera. afande kanjogera amazima. kino kyo kiri nti omukyalo oli ofisa yabadagiriza akasente bw'omukyalo oli nga sirina sente yamugwako nga talina sente kyokizudde ate luvannyuma ng'alina omwana kati eky'omwana bw'akizudde luvannyuma ate ekintu ekirala nali simanyi nti mukyamu ye yajja ne nazaala bwe kaakati ataagiza byonna yeefuula atabimanyi naye afundikidde abyogedde. munsonyiwe nene nali simanyi nti ne munsonyiwe saamanya nti omukazi namwagala mutemu bw'ati. mukyala yange omukyala wuwo gwe mmanyi omwana wo siwo omwana gule siwo oba omwana wange ebyaddala omwana wange gwalina. afande kikuwa huyo ndani afande temuyuzaayo atyayo tele tambula kitegeere bakuzeyo bakusibe. sebo amazima go galeka gazuuse maama mazima tugazudde kati nagira tukuzizayo mu naye ke tukuzeera katono. afande naawe katono nabeerayo paka ddi. poliisi bakuwoyawoya bakuwa ne switi nga baagala okutwala naye olukutuusaayo okuvaayo buzibu. kaakati ekituufu mumaze okitegeera nti mwana muwala Grace yeyaviirako bino byonna. kakati nekyaddako olunaku olwaddako babayisaawo tukolere kiggwe ofiisa nga bwe nkunyonyodde mwali nese ngende enkuba mabulooka yeetonda kale munsonyiwe n'omukyalange mumpe ngende. ogenda nani kasiya ogenda sibwa emyaka 6 wangi atiddemu emyaka 6 ng'olina emeka lunono lwajja bane wabaki bebi tonkwatako twala eri akatemu kano
watamange gwe odambadde sibimanyi nange noyagala okunzita wetaaga kalabba ogwana kufa Kenes oyo mutemu nnyo omukazi yatta ne mango oyo gwolaba ne muwanyina ze kale ovanga ku poliisi ng'akulinako empala n'okuva ewaka tugenda kusiba bulamu bwo bwonna ono gwe tukusiba mayisa ofisa zono mujje mu nsi wano mumujjane wano ono towa kintu ye gwe tomanyira biddewo sirapu okalya ddakaddadda kyabba n'omwana wange ekyekaza gwe kiki afande kati nga bwokiraba mafaaya apalapalanya mafaaya kati mukyala wange mumumpe tudde waka gwosibwa emyaka 6 emyaka 6 gwe ne weetaaga goberera munno 6 afande tuli Kenesi oli kyali wange siri mukwano gwo bayambalanga empale embu ne saati emu naye mafaaya kyeyamukola muli bazibu nnyo abantu balaba kaakati naawe genda kalabba ne munno era sebo oluvannyuma ennyo musajja tubamugjayo mu ddwaliro ogenda ku poliisi nga yenna awonyera bakwatako na mukwate kali bamuleeta eno okujja ku malalo ga nnyina be bakazi abo mukazi ajjeewo naye ng'alina bye yeetaaga nolowooza nti oli akwagala kumba akwagalako bibyo laavu yafuuka nzibu kale nno yeetondera nnyina eyakutuusa ku kino tumuleke amateeka gamulamule era munnaye nsaba yakutuusa ku kino omuleke alabike nti amateeka gamulamula bwe batyo asigadde yeewuunya nsi asigadde yeewuunya bantu ng'abantu nga bazibu nnyo kale batugamba yagala buli omu naye tobaako gwesiga tobaako gwe weesiga ku nsi kuno bwetyo bwegenze obadde olaba ettemu Lyo'Mukamwaana ekitundu ekyokubiri badde mubba nga bulijjo olaba naffe ba MK Video Center ensibuko ebina Uganda mwe bali kulaba nyingi endala tukyazireeta temujjangu okwo